Emirundi mingi bannayuganda naddala abalimi bavuddeyo n'okwemulugunya kwabwe nga basaba gavumenti okuyingiza eddagala eriri ku mutindo ate ku bbeeyi ensaamusaamu nga bagamba nti bafiirizibwa mu mulimu guno. On cow dung and urine you can get more money than the milk. You have seen it for yourself. Mu kawufi bwa gavumenti gweriko okulaba ng'etuusa eddagala ery'omutindo n'okukendeeza ensaasanya yaayo ku ddagala ly'ebisolo ekuva ebweru w'eggwanga erya Uganda, minisita w'obulunzi n'amagana Bright Lwamirama ategeeza bannayuganda nti okutandika n'omwaka ogujja mu mwezi ogw'omukaaga Uganda egenda kuba yeefulumiza eddagala lyayo. It is estimated that it will be ready by June next year according to our scientists. Now, we are determined to go all the way and have it takes to have this vaccine produced. Ono kwogera bino asinzeko Abanyoro Gayaza mu disitulikiti y'e Wakiso, akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku bulimi bwe kabadde kalambula emirimu egikolebweko Abanyoro eno. The other challenges we have is the infrastructure. And the other challenge we have is prevalence of disease in the country. The other challenge we have in the livestock industry is our neighbors who are not serious with livestock, especially livestock disease control. Eddagala lisuubira okukolebwa mu muli ery'akalusu kosa ery'omusujja gw'embizi, enkwa n'eddagala eddala. Really validate, including the National Drug Authority, the Uganda National Council of Science and Technology, that have been party to this. So we have done 2 trials, one based on the injectables, then we also done the oral administration. Dr. Ambrose Agona aliko byalambuludde ku nteekateeka zaabwe ng'ategeezezza n'eddagala lye banoonyerezaako mwe muli eryo erigema omusujja gw'embizi. You have seen the structures coming up and we hope come June 2022 produce vaccine for African swine fever, and this is going to be the first plant in Africa actually, because there is no vaccine for swine. Nobody makes vaccine for swine fever around us here. Bano basinziddewo ne bategeeza nga gavumenti y'eggwanga erya Uganda bwe yamaze dda okufuna amagezi gegenda okuyitamu okukuuma omutindo gwa kasooli okwewala okwonooneka nga bwe kyali gye buvuddeko Kenya bwe yagaana kasooli wa Uganda. We have been able to come with what they call the flash safe technology, in which we have been able to identify 2 strains of aspergillus flavors that actually cause the aflatoxin contamination. There's one which is called the toxigenic, the one that is poisonous, that causes, but it also has a cousin called the toxigenic, the non-poisonous aspergillus flavors. Bano balaze okusomozebwa ku basanga naddala ku nsonga y'ebbula ly'ensimbi, era nga minisita Lwamirama aliko by'ayanukudde ku nsonga y'ensimbi zino. When you look at all these people here, who doesn't have a PhD? But all of them, what matters is the factory man, the feed man. But it's very good, but he explained that the PhD already didn't. There has been low funding in the agriculture sector, particularly in the livestock industry. So I think what you are asking may be true, is that now they know the tasks we have. We have told them about the challenges which are here, and they have seen with their own eyes. I think it generates attitude and goodwill to support the livestock industry. What are some